abadde dduka ku ssomero lya Namagoma Bumeya RDC Wakiso Justin Mbabazi abadde asinkanya abakulembeze abadde besaza akajegere olw'abakanyama abakubye ebibaate ku kisaawe ky'essomero lino. RDC Mbabazi abadde wamu ne DPC w'ensangi Kibeni Rogers okusa ne Meya wa Kyengera Town Council Mayer Walukagga nga basanze abayizi bawanise ebipande ebiraga okwemulugunya kwabwe ekiwaliriza abakulu bano okuba olukiiko olw'amangu okutaakiriza wakati mu lukiiko luno Migadde Sulaimani nga yakulira ettwale ly'e Nabbingo wamu n'abakulira essomero banyonyodde engeri gye bafunamu ettaka lino lye bagamba nti lyabaweebwa omugenzi Ban Kizito mu mwaka gwa 1998. Emyaka emeka siro mayanja n'agabira obusiraamu yika 3 wano yali asaalira Nateete bw'asaaliranga Nateete n'akoowa olw'okutambula naga nti n'ettaka lyange. Abatuuze wakati mu bukambwe bw'ekitalo batabukidde mutabani w'omugenzi Kizito nga ye Paul Muwanga gwe bayise omukumpanya n'okwagala okwekusa yekka. Bano abasika bataagala kukola bamala obudde Kizito ate olina ki mukama wange Muwanga mu kwewozaako wagambye nti yafuna ekyapa ky'ettaka lino mu mwaka gwa 1998 era ne baguzaawo Doreen Nsoga ng'omusango guno guli mu kooti. RDC Mbabazi akunyiza Doreen Nsoga amunnyonnyola ejjajja amaanyi agamenya ebiragiro bya kooti nga tennawa nsala yaayo wabula ng'ono bakira amatama ntengo. Gomba mu kooti kugezaako tuwe kiwandiiko ekyakukkiriza okufensinga tenga gwagenda mu kooti mugyewo ebibaati mukama abakuume mwebale nnyo omusango bwe gubeera mu kooti yensonga lwaki wagenda wa mu kooti ng'onoonya bwenkanya ku ttaka lyo. Singo ngamba nti mediation yibatuteekamu ya myaka 6 ebyo si bya RDC byaki kooti yoino gisaba. RDC Mbabazi wamu ne Mayer Walukagga balagidde Nsobuga okutimbula ebibaati bye bakubye ku kisaawe kubanga kimenya amateeka. Afuna obusuulu oba mukkanye ku kwegula obusuulu butandika leero oba mukkanye ku kwegula ngo guliwa ate Doreen atwada assurance mu maaso ga kamera zino tomusango tannagujjawa tate kooti yemu yabasindikawa mu mediation tennakola ki kati nange kyeneebuuza Doreen gwe tewamenye mateeka okuteeka ebibaati bino nga mediation tennago ya kooti kiki ekyakuwadde obuyinza okufensinga bino olugudde matu g'abayizi ne babakana n'ebibaati byonna ne babimenyawo nga kwotadde ne bibulooka nga byonna babikasuse mu makubo nga bayambibwako abatuze. Boba Wanyondo poliisi bakutte ne batikka kabangali nga RDC alagidde batwalibwe ku poliisi ensangi. Abatuuze b'ekitundu kino balambuludde bwe bati ku nsonga eno. Bano bagamba twasoma ffe bannannyini ttaka naye bannannyini ttaka bazze 213 ate essomero n'omuzikiti bamaze wano emyaka nga 10+. So tuyinza kukkiriza mbeera eno kugenda mu maaso werizanyira abaana bwe bazanyira kale nno n'olw'ensonga eyo ffe tusaba bwenkanya oba kubeera nti abantu abagamba nti bagulamu amapoloti oba ettaka bakole ki tusezeganye nabo. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku Lwaki TV agaleero.